President nga ayolekedde okugenda okusabira omwoyo gw'omugenzi Professor George Kanyihamba ekigudde mu Nuupu ampuliriza ate ensasagge endala. Kaakati nno eno yembeera Uganda mwetambulira banga lyonna tuze tubyogerako. Kaakati gwakyali ewala mukwano gwange ampuliriza jangu owulire ebigambo. Nakugamba nti omukadde akwasiza ku mmere ye era ennaku z'omubbi zibeera 40. Kati olunaku olwaleero ebigambo bye bino. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo mukwano gwange ampuliriza nja kusaba ng'enkola yaffe bweri nga sinaba kwera nga nkuwa ensasagge yennyini entuufu egudde mu National Unity Platform. Ampuliriza nja kusaba video soko jimpere ekigalo oba kye tuyita like olwo information eno etalage paka ku buli muntu kubanga nkimanyi butereevu nnyo tewali munnayuganda ateetaaga kumanya mawulire gano agagudde mu Nuupu. Bigambo bingi ebizenga byogera ku National Unity Platform. Kaakati nno yessawa entuufu olwaleero mukwano gwange tubitegeere byonna okuva munda mu bisenge by'amakolero agawaaka. Kati ogenda kuwulira ebigambo. Ntambula ne Hajja Budu omusomi w'edduwa Nakinku era ng'ono yataasiza bannayuganda bangi mu mbeera eya buli kala eba zitoweredde. Kakati nno enamba ku screen eya Hajja Budu. Mu mbeera eno mwenna mwakitegedde olunaku olw'eggulo ekibiina kya National Unity Platform batandise okubeera nga bakola vetting oba okubeera nga mukwano gwange bawuliriza buli munnayuganda oba oliawo agenda okubeera nga yeesimbawo okusinziira ku ekyo kyabayagala mu bifo ebyenjawulo. Wabula bingi ebyogeddwa, bingi ebituukiddwako era bingi bikyayogerwa, naye nga mbino byonna waliwo embeera enneekusifu. Kakati gye njagala otegeere essaawa eno yennyini mukwano gwange ampuliriza. Kyokka nga yo PFF nayo mukwano gwange ebigambo birungi si birungi nago ngenda kubeera nga ngakuwa, wabula aga DF ate gogongera okubeera nga gakaabya okusinziira ku ebyo ebyaguddewo eggulo bitwategedde nga n'olwaleero biyongedde okubeera nga biranda. President Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga agenda kubeera nga akuumibwa SFC amagye agakuuma General Museveni. Kakati bino byongedde okubeera nga biranda, byongedde okweraliikiriza. Waliwo amawulire agafulumye gano nga gatiisa. Lwaki ono bamugjeeko poliisi bamuwe SFC yebeemukuuma mu kalulu? Kakati nno waliwo ensonga ez'okuttibwa ate mukwano gwange ezobadde tomanyi zetwolekedde okubeera nga tutegeera olunaku olwaleero. Era lwaki SFC ze basindise okubeera nga zikuuma abantu bano abagenda okwesimbawo okuba pulezidenti? Olowooza bonna babadde balina embeera esobola okubeera nga ebaweesa SFC? Lwaki basazeewo bakole ekyo nga tebakikoledde muntu omu? Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert, waliwo ebigambo ebyatandise olunaku olw'eggulo okubeera nga biyitingana oba oliawo njaga tubitunuulire tubikube mu ttooki. Era mu mbeera yeeyo yeemu ey'okubeera nga twolekedde akallo aka protestive vote 2026 omwaka ogujja ogwa January. Kaakati mukwano gwange nga biro byonna bigenda mu maaso saagala weerabire nti ngenda kusooka nkutwale mu nsasagge eyaguddewo mu Nuupu. Jjukira nti wano waliwo abantu bangi nnyo be tuzze nga twogerako. Tuzze twogera ku nsolima eziri ekane mu kibira, tuzze twogera ku bantu abaatulyamu olukwe, tuzze twogera ku bantu abayambala atayazi eza National Unity Platform, wabula nga munda mu bo bakozi ba NRM, bakozi ba General Museveni, bakozi ba movement. Kaakati nno essaawa etuuse nga bwe nnakunnyonnyodde nga tutandika nti omukadde akwasisa ku mmere ye. Kaakati essaawa ebigambo nsooka mbikutwale mu butereevu nnyo. Sooka olire ebigambo bino tukomewo tutambule n'ensonga gwanga Uganda. Ekibiina kya NUP tutegedde nti batandise dde okugamba nti okalya ddakaddadda. Yessaawa ekibiina kya NUP kigamba nti yessaawa tutegedde nti abantu ab'enjawulo abasuubiddwa okubeera vetted oba bagenda vettingibwa batya. Waliwo nti n'abatya okugenda okufeesinga akakiiko nga bamanyi nti balina mbyone. Kaakati abaayonoona abaayonoona mu kibiina maama tin'okutyayo batyayo ofeesinga otya abasajja ng'obaddeko ebbala nti ono yakola kino. Kati nti yessaawa omwogezi w'ekibiina omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Alex Waiso Mufumbiro yagambye nti yessaawa era tegedde nti bamu ku bali mu kusattira abatya n'okugenda mu vetting process be bakansala ba disitulikiti y'e Wakiso. Bakansala aba disitulikiti ey'e Wakiso abaagenda ne basisinkana General Museveni
kakati bwe tuba tukozesezza kigambo kyabali abaana aba TikTok nti kawedde mudda nesi kingenda okukozesa nze kati ampuliriza ekibiina nti ekya NUP tekyerabiranga bakansala ba district y'e Wakiso abagenda egaluga ne bagenda mu State House ne bamala baabo kyankwanzi abamu kapeeka NUP egambye mutusanze tulaba twabalaba era tutegedde nti bakansala bano balina WhatsApp group ebagatta mu district y'e Wakiso ekiri mu group Kasatiro banaatuwa tebaatuwe sajja bakyanyize oba baatusonyiwa kakati tutegedde nti abamu bo baakrosinga ne bayingira ebibiina ebirala nga batidde nti NUP ejja babonereza tejja bawa kaadi bali mugamba bannaabwe eyo mu group gye bali nti mujje eno mujje mukwate omutego gwa mpuuga mpuuga ayina omuti mujje mutegedde nti bakansala b'e Wakiso mawulire si malungi bintu bya kaadi ya nuupu ambuleera kakati kankujjukize district ey'e Wakiso erina bakansala 112 bakansalazi 112 abakiika ku lukiiko lwa district 112 ku 112 85 balondebwa nga bakibiina kya NUP 85 kati mujjukira Sage yaliwo 65 ku bano aba nuupu 65 shegeza abiri be basigalayo 65 bonna bagenda eggaluga mu meeting nti eno gye basinzira okusisinkana ba minisita gye baava ne bagenda mu State House abamu ne bagendako n'ekapeeka abalala ne bagenda n'ekyankwanzi kakati ku 65 bano mujjukira Sage yaliwo bajjukiza bujjukiza 65 abagenda tutegedde nti 34 baakomawo ne beetonda agamba ne mutusonyiwe baakomawo ne beetonda era nti ne bawandiika ebbaluwa ezeetondera ekibiina olw'okugenda mu meeting y'eggaluga ne basinkana abakulu mu gavumenti mwali ne baminisita 34 beetonda ekibiina okuva olwo kibadde kibeetegereza kirabe tubasonyiwe oba nedda naye nga beetegereza n'ebyo bagenda maaso n'okuba nti bakola mu kaseera nga batadde ebbaluwa ezeetonda bawandiika 34 naye mutusonyiwe yadde twasube ne tugenda ne batuwa ne ssente naye mutusonyiwe mubaffe 34 bawandiika ne beetonda kakati 31 bo bagamba nti tetujja kwetonda twali ku mirimu nga bakansala gavumenti erimu buyinza mugimanyi baali batuyise bino tebyalimu kugamba nti ki 31 bo bagamba tetujja kwetonda bakoba nti bagaana kakati waliwo abakurosinga bo tebalinda ne bakurosinga abamu nti olwedde bali mu DF bagamba nti abo abasajja tebasonyiwa beemakerere kavule kati omugezi okurosinga bukyali waliwo abaali nnyedda omuti omuyembe ogwa mpuuga bali eyo ku muti waggulu eyambulera balengera nengere badduka kakati meeting y'eggaluga mbagambye nti basinkana ba minisita NUP negamba nti otya NUP ng'osinkana minisita otya kakati era balabwako nga bayambadde combat zino ezambalibwa ekyankwanzi balabwako nga bambadde combat ba nuupu nga bambadde combat ez'amagye nuupu negamba eki wangi combat zino eza green zibambala ekyankwanzi bakansala ba nuupu nga bazambadde ab'e Wakiso ne bagamba bannange tufudde kakati era ne balabwako nga bakutte ne ku nkebete bakwatako ne ku nkebete babayigiriza okubeotya essasi abakansala b'e Wakiso bomusanganga muyite bali bamanyi n'okuba essasi bakwatako ku mundu tobazanyisa kakati era nti ne bafuna allowance wa milioni 10 buli omu allowance wa milioni 10 buli omu naye nga bakiba nuupu ensimbi zino tebazifuna nga bagenze mu State House bwe baamala okusinkana ba minisita eggaluga ne bagenda basinkana General Kaguta Museveni mu State House omukulembeze w'eggwanga kakati abamu ne bagenda maaso n'okuba nti ate era beeyongerayo ne basinkana General Salim Musale ekapeeka waliwo nti ne 10 abalala oluvannyuma bagenda ekyankwanzi bakansala kakati amawulire agaliwo omukwano gwange galaga nti akasatira akali awo ekibiina kigamba nti twabalinda mu kkoona mumaze ne muweta kakati nti abaliyo n'okutya abamu bati okugenda mu vetting
tebamanyi ekibiina kinaabawa kaadi oba tekiibawe. Abamu balowooza okuloosinga akadde kano bafune ebibiina ebirala. Bagambe nti balina WhatsApp group egatta bakansala ba disitulikiti ey'Ewakiso. Basatira okukamala ttiimu yagenda eggaluga n'egenda ekapeeka baabo Kyankwanzi baabo mu State House ate nga bakibiina kya NUP. Ekibiina nti tekibasonyiwanga era nti waliwo emikisa egiwerako bano obutakombezebwa ku kaadi ya kibiina. Akasatiro tutegedde nti kandi ekyenkanidde awo Makerere kavule. Yes, kakati nno tuli ku lutalo lwennyini olwakulwana n'omulabe ate nga tulina n'abalabe abaffe abatuli munda muli abatusomolera mu ddiba nga balinga omusege. Nkugambye nti tulwanyisa mwami Museveni naye ng'ate abamwetoolodde nabo ntoko oba oliawo nga ne muffe mwebali nga batwetoolodde era nga ne ku kitebe ewaffe weebali era nga ne mu offices ez'enjawulo mwebali. Kakati nno njagala olire ebigambo atamukutte yagamba nti yaye njagala otule embwa eyo. Kati njagala olabe nti Mathias Mpuuga atandise okubeera nga atunula bijijidde ng'embuzi ekabira amalagala. Yalowooza nti byangu nnyo okufuuka pulezidenti n'alowooza nti kuseereza ligenda mugga. Kaakati nno bimufuukidde embwa emmeketedde emmwanyi. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga twolekedde akalulu ka 2026 kye twakugamba nti kiyitibwa protest vote. Akalulu vaawo mpitewo va omwange simbe ku lito lya Disimba. Kaakati nno bingi byonna okubeera nga otegeera Mpuuga ono baali bamutusindikamu nnyo mukwano gwange ampuliriza. Kaakati nno lweyagaliza mukakitawo bwe lutta nnyoko wulira ebigambo ebituuse ku Mpuuga. Kaakati nga abantu bangi abali bamaze okubeera nga bamulaze nti bajja kutambula naye bonna bagamba nedda katusigale mu Nuupu. Jjukira nti ono yali akuusa akadingidi ng'akyali leader of opposition nga babaka ba parliament bonna abayikudde oluvuganya agenza abayitaayitamu ng'abakuyega basobole okubeera nga bamwegattako. Kati mu mbeera eno ey'okuyega ng'abantu baganye okubeera nga bamwegattako bino bikulu nnyo. Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu. Nkiddamu bw'otiikinga bw'oti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu bokisi y'omuntu omulala. Akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu. Oba olonze naye nga ekyolonze kifu. Ekyokubiri waliwo omuntu omulala ajja kubeera nga wano bajja kubeera bangi. Ono omuntu ayinza kuba muntu gw'otayagala. Leka kukola bwoti oba tolonze. Leka kukola bwoti oba tolonze. Ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obw'otiikinga bwoti. Ono ye Kyagulanyi ne ambrero giraba ng'obutiikinze bulungi bwoti naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi n'osazamu ku muntu gw'otayagala oba tolonze kaba kafu. Mwetegereze ebintu bino bajja kuba bangi wano. Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mu layini muno tikayise wano tikayise wano tikayise wano. Mukitegede now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi ne weeraba n'olaba nga kayiseemu. Kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gw'okalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojjeka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda. Oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala. Ekyo kintu ky'okuddayo kiri ku lusho. Abantu bangi mukwatibwa ensonyi abantu bangi mutya n'olaba nti banandaba batya gwe n'ogenda bugenzi naye bw'oba ozeeyo wali bajja kuwa akalala oddemu olonde bulungi. Kale nno ku mukutu kwokyali gwa AKTV Media Uganda nange AK Master nakugamba tugenda kubeera nga tutambula ne emboozi eyo mpaka okulonda lwe kunaggwa
kubanga saagala onyiige, saagala obeere ng'ogamba lwaki Eke Master abeera akomyawo ebigambo by'omwami ono ng'asomesa okulonda. Nakugamba nti ku mukutu gwaffe buli lunaku tufuna abantu abapya ate era n'abaliko abakadde oluusi bayinza okubeera nga bali bize ne batasobola kubeera nga bafuna obubaka obwo. Kale nno nkusaba naawe alaba omukutu gwaffe obubaka obwo nga bwe mbuzannya obulagirira mu ngeri entuufu ey'okulondamu akalulu kaffe aka Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ambuleera yonna buli w'ogisanze otiikingewo olina okubeera nga obwongerayo kubanga kikulu nnyo kyaddala kitukwatako mulimu gwaffe nze naawe okubeera nga tuyigiriza bannayuganda bonna abakadde n'abato abasooka obusoosi okubeera nga balonda bayige ennonda entuufu esaanidde okubeera nga tukuba akalulu kaffe. Tetwagala kufiirwa akalulu nakamu kubanga akalulu kaffe bwe buwanguzi bwaffe, akalulu ko ye ggoolo yaffe, akalulu kooli ge maanyi gaffe, n'akalulu koono bwe buwanguzi bwaffe. Kakati no mukwano gwange ampuliriza nga bwe nakunnyonnyodde mu ntandikwa nti waliwo abaalya mu lulime bwe batyo ne bongerayo okugenda mu maaso n'okulya ne mu luzise. Kaakati ebigambo biyongedde okubeera nga bibonoonekera bakansala abo najja mboogerako naddala ababeewakiso be baali ekyokulabirako mu mbeera eyo we baakolera ezzambi eryo, era mwalaba munnaabwe omu eyabavaamu bw'atyo n'abeera nga yanyiiga musajja tunakwata n'ekibooko n'abawewenyulwa ng'awewenyulwa abaana abato olw'obulumi bwe yayitamu ng'abantu bano balidde mu bannayuganda olukwe, ng'abantu bano balidde mu kibiina kyaffe olukwe, ng'abantu bano balidde mu pulezidenti waffe olukwe. Jjukira nti mwami Kyagulanyi yayiwawo omugongo n'agamba nnyinza obutabeera pulezidenti wa Uganda, nnyinza obutabeera nga nze ngenda okugjako Museveni, naye ekisinga obukulu mu byonna nze nasalawo nkoleeze omumuli, nasalawo nkoleeze omumuli ku buli munnayuganda yenna gy'ali tulwane tukyuse ensi yaffe nga nze omu kubakutte omumuli. Si nsonga oba sifuuse pulezidenti, si nsonga nze nfuuse pulezidenti, naye ekikulu kya byonna kukoleeza mumuli. Era bw'atyo bannayuganda bonna abaali baakowa ebyobufuzi, abaali baakowa politics, abaali baakowa politicians, bonna baazuukuka ne bagamba tukwatire wamu nga nkuyege tusobole okubeera nga mukwano gwange tukyusa ensi yaffe. Kaakati no bangi abaatulyamu olukwe, bangi abaatuvaamu, naye mu mbeera eyo ebigambo mukwano gwange ampuliza tebitta n'empuuga akati atandise okubeera nga akalozaako. Jjukira nti y'omu ku baatulyamu olukwe, ku baatuvaamu bwe batyo ne batutunda nga yakatuuka mu paaliyamenti, ate ng'ono yali avudde mu kibiina ekya DP, ate nga ne mu DP yali yavaamu dda. Kaakati noono ne tukakasa nti Nsolima awedde emirimu bwe yakola ekibiina ekiki, kaakati gaakaba gaakomba. Era ku nsonga eyo nga sinaba kubeera nga njiviirako ddala okutwala ekiri ewa mmeeya tubbi kibuga Kampala amayiddwa nga Honorable Balimwezo, ngenda bikubuulira Haji Erias Lukwago, President wa PFF. Kaakati bano mukwano gwange abasajja balina enkwe, abasajja balina enkwe, abasajja si balungi, abasajja gye bakoma okulwawo, gye bakoma okubeera nga bano tebakyaweereza bannayuganda wabula bazanya buzanyi politics oba kiyite kifiiriza olwo ali mu ntebe ayongere okubeera nga awangala n'entebe eno. Sooka owulire ebigambo bino ku musajja Mathias Mpuuga ono eyayagala tufukira akayinja mu ngato ne tumulakira. Kaakati ate kyeyagaliza muka kitaawe lwamaze dde okubeera nga lumuddira lutte nnyina emboozi yeeno. Buli lunaku olukya amaanyi ga Kyagulanyi gongera okweraga. Ababadde bamudawuti nga mujja genda mukakasa mpolampola nti Kyagulanyi levo ndalamu gye buvuddeko twalaba DF ng'ekola tabamiruka e Masaka ne banjula abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omwali n'abaava sayidize eyo mu Northern Uganda. Wabula wetutuukidde olunaku olwaleero ng'abaava mu Northern Uganda ne bajja e Masaka, olwaleero basaze eddiiro ne beegatta ku PFF nga bava mu DF. Omanye ekintu bwe bato kirimu kiba kyangu. Kyagulanyi abadde pulezidenti w'ekibiina myaka 5, abasinga nga balowooza byangu. Ono pulezidenti w'ekibiina kikyali myezi bwezi abantu batandise okusala eddiiro nga bava eno badde eri. Okitegeera? So bajja genda bawampolampola omusajja oyo respect. Munnaffe owa Ecological Part of Uganda naye yakalayira kuba pulezidenti w'ekibiina ekyo tannabandalamu bbanga tono nnyo. Nannyini kibiina Charles Bale avuddeyo n'agamba ekibiina kye akyagala. Baakitwala nga tebamwebuuzizzaako. Nsereko yakyezza, essimu yaziggyako, yamubulookinga, tebakyawuliziganya. Era ayagala kwesimbawo 2026.
tusiba tubagamba wano nti bw'olwanagana n'omuntu katonda gw'asitudde oba olwanagana na katonda butereevu, Kyagulanyi katonda yamusitula. Kati bano babadde bamulwana, kitegeeza balina okufissaawo akadde akasooka okutereeza ebiri mu kibiina kyabwe. Kitegeeza Kyagulanyi bagenda mujjako emimwa. N'olwekyo nga tonnayasamya kamwako kujja mu kigambo kikaawu eri ekibiina kya NUP, kimanye nti olwanagana na katonda butereevu. Just mu myezi ebiri omusajja yatandika ekibiina kye Ecological Party of Uganda mu 2004. Olwaleero Honorable Nsereko nti ojja okitwala, omusajja naye agamba agenda kwesimbawo ku bwa president. Kategeeza nti kati Ecological Party of Uganda erina ba president bameka? 2. Okitegeera? Mpuuga beyasitula n'abajja n'abaleeta Masaka basaze eddiiro mu bbanga ki? Ati gwe bw'obanga tolina na capacity esobola kukuuma abantu mu kibiina kyo myezi 3, naye ovaayo. Kyagulanyi omuyita Mudongo, omuyita Mujega, omuyita ki, asobodde okukuuma ababaka ba paalamenti abo bonna ebbanga eryo lyonna. Tujjagenda tutegeera mpolampola ani kadingo. Ffe tujjagenda tutegeera mpolampola ani kadinga ani kapere mu nsonga zino. Just omuzungu alina akantu kagamba nti just time. Kiwobu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gye buvuddeko General Museveni mwamulaba nga agenze Emmengo. Jjukira nti ono yasooka n'ayita abataka mu State House Entebbe, era bano buli omu yavaayo ne bbaasa. Wabula bino ebyagenda mu maaso Entebbe, twawulira Mayiga ng'avaayo byonna ng'abyegaana. Charles Peter Mayiga byonna abyegaana, n'agamba nti bano abaagenda Entebbe baagendayo ku lwabwe, era Buganda yali takimanyiiko, era nga Katikkiro takimanyiiko, ne Ssaabasajja Kabaka nga takimanyiiko. Era eno emboozi yatambula nnyo, kubanga ne General Museveni yatuuka okubeera nga abateerawo ne tiketi, n'abawa etiketi eya tiketi, ne balinnya ennyonyi ne boolekera eggwanga erya Namibia. Era ebiseera ebyo Ssaabasajja Kabaka mbu gye yali ajjanjabirwa, wadde nga Ssaabasajja Kabaka yasooka kutwalibwa mu ggwanga lya Germany n'afuniyeyo obujjanjabi. Wabula Mayiga, Charles Peter Mayiga yavaayo n'ategeeza nti ekyali kitutte Ssaabasajja Kabaka e Namibia mbu abakugu ab'omu Germany babaga nti ffe tetujja kusobola kubeera nga tumujjanjaba mumutwale e Namibia. Kyokka nga n'ab'e Namibia ate balwala ne babeera bubi basindikibwa Germany. Ekyali awo kyonna nze naawe saagala okimbuuze nnyo. Kakati abataka bano balekera eggwanga erya Namibia, era emboozi zino twazikola nnyo. Lwaki koledde akatambi kano gwe tulowuliriza ebigambo ogenda kwewuunya abantu. Mukwano gwange, abantu balungi si balungi. Kakati nno emmwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa. Wuliriza ebigambo bibino. Abasajja bagenda e Namibia, era okutuuka e Namibia mbu balemesebwa okulaba mbu omuteregga, tebasobola kubeera nga bamulaba. Wabula bo bagamba mbu era eyabalemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka nga bagenze e Namibia mbu yali ssimu eyakubwa okuva e Uganda, mbu naye ng'eyakuba essimu eyo mbu yava Mmengo. Saagala ombuuze nti ani, wabula bo bagamba mbu eyabalemesa okulaba Ssaabasajja mbu yava eno. Era bano baakwatibwa butereevu nnyo, era twalaga obutambi nga bakwatiddwa mu ddungu erimu. Kakati bano ne batikkibwa ku nnyonyi ne bakomezebwawo okwaboobwe ggwanga Uganda. Kakati nno Mwami Museveni bano yabasuubiza okubagulira ettaka wali eri ku Ssekabaka Anjagala, oba ku luguudo lwa Ssekabaka Anjagala oluva ku CBS ne lwolekera wali eri ku Twekobe. Oluguudo olwo mwenna mulumanyi oluva mu Bulange ne lugenda wali eri ku Twekobe Emmengo. Kakati nno ono yabagulira ettaka, poloti zaali ziwerako, yazigattagatta kanywa, era zaabalirwamu biliyoni eza Uganda 9 mulambirira epoloti zino. Era ezo ssente ze yakwata n'azigulako ettaka
bw'atyo n'agamba nti aliwadde abataka, wabula ono ensi ne yeebuuza ye nga ye alumirirwa abataka, afuniramu wa okugulira abataka ettaka? Era ye nga ye lwaki alumirirwa abataka nga naye kennyini agamba musajja munyankole, naye ng'obwakabaka bwa ankole ate bwavaawo? Kakati kyewuunyisa omuntu okuyamba neyiba oba n'ayamba abaana ba neyiba n'abawanga emmere n'abaweerera school fees bwe balawala n'abajjanjaba, naye ng'ate ababe yabajjawo dda yabatuga, nga bwe yazaala bonna yabatuga, yabatugumbula, yabatta n'abaziika n'okubaziika, naye nga buli kalungi kaafuna ye okusinziira ku ye, nga buli kalungi kaafuna akawa abaana ba neyiba. Kakati twebuuza lwaki alumirirwa? Kigendererwa ki? Kubanga mwenna mukimanyi tewaliwo alumirirwa nga talina kigendererwa. Kakati nno omusajja gye buvuddeko mwamulabye nga azze Emmengo, wabula nga tannaba kubeera nga ajja Emmengo. Ono yakuŋŋaanyiza obwakabaka bwonna obuli mu ggwanga Uganda n'abawa emmotoka bbiri, era ng'emmotoka ezo kwabaddeko eya pick-up n'emmotoka ey'obuyonjo ez'okubeera nga batambuliramu, era nga mukwano gwange obwakabaka obutaafunye emmotoka zino bw'abantu babiri bokka mu ggwanga Uganda. Kwabaddeko Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ne kabaka omulala gwe neerabidde amannya. Kati abasigadde bonna twabalaba bakabaka nga bazze ekkololo nga bavunnama nga beebaza olw'emmotoka ze babawadde. Ensi ne yeebuuza essaawa zino bakabaka abagagga abalina n'ettaka, abalina bizinesi ez'enjawulo, abawerera abaana baabwe e Bulaaya, abasula mu zi SC, abatambulira mu zi SC, abali obulungi, ababeera ku nnyonyi, beetaaga obuyambi essaawa zino nga bannayuganda bangi abazaala abaana ne bazaalira ku ttaka, nga bannayuganda bangi abafiira mu malwaliro nga tewaliwo abajjanjaba omusawo kubanga bagamba abasawo tebamala, nga n'omusala gwennyini ogw'abakozi oba katugeze abasawo tegumala buwujjo bwennyini, nga n'abasawo bennyini essaawa ze bakolera nnyingi kubanga batono, nga n'abasawo bennyini bangi beegobadda kubanga ensimbi ze babawa ntono ddala ne bakola emirimu gya bannakyewa. Bw'otunuulira enguudo kwe tutambulira, bw'otunuulira amasomero mwe tusomeseza abaana baffe, kaakati byonna oba oliawo bikwewuunyisa ng'emmotoka ezaagabwa ziri mu buwumbi na buwumbi obwa ssente eza Uganda, ng'ensimbi ezo zisobola okudduukirira munnayuganda ali ekyebongotoko oba eri wansi ekannabulemu n'asobola okubeera ng'afuna amazzi amalungi, n'alekera okubeera ng'anywa amazzi n'ente, n'alekera okubeerawo ng'anywa amazzi agakulukuta agalimu kazambi okuva ku lusozi waggulu ne gakkirira wansi oba oliawo mu kikko gy'asena amazzi. Ng'ensimbi zino zandiyambye munnayuganda okubeera nga abaana bangi abagenda e Bulaaya ne batuuka eyo ku byeyo ne balemererwa, naye bangi batuuka okufiira eyo naye nga tewaliwo na pulogulaamu yonna ebayamba okubeera nga babakwateko okubeera nga babazza. Kyokka nga tukimanyi nti ensimbi ezimu oba ekitongole ekya revenue, ensimbi gye singa okubeera nga kikuŋŋaanya mu ggwanga Uganda, bankuba kyeyo omusolo ogubaggyibwako tebasukka 3 mu Uganda wano, mu bitongole oba mu department oba mu bigundi ebiyingiza ensimbi mu kitongole ekya revenue. Mu kitongole ekya revenue nkiddamu kikkaatiriza nti mu bantu abawa revenue ssente mu ggwanga Uganda oba kitongole oba organization oba kiki, tewali bankuba kyeyo tebasukka kifo 3. Kaakati nno bano gavumenti yabasuulawo dda. Bantu bangi abali mu byalo nga tebalina na masannyalaze bagakonga lusu, naye nga bandisobodde okubeera nga beekolera emirimu gyabwe, ensimbi baaziwa bakabaka. Kati biro byonna nga bigenda mu maaso, twebuuza omusajja yakutte biliyooni 58 okuzimba we yagula wano wennyini Emmengo, biliyooni 58 ng'awa basajja bataka, ng'awa bataka nkugambye zino ng'aziwa bataka, era ekizimbe kigenda kubeera nga kibeerawa mu bataka. Mukwano gwange mpuliriza, olowooza bino byonna ebigenda mu maaso Buganda efuniramu wa? Ssaabasajja Kabaka okusirika? Mutuufu asirike? Kino kyamusukkako? Waliwo avuga ekintu kino ng'oggyeko Museveni, waliwo ali Emmengo ng'akwatagana ne Museveni basobole okubeera nga bavuga ekintu kino Kabaka bamukube ekigwo? Imagi ki, kifaananyi ki omusajja ono kyalaga eri abantu ba Buganda n'eri Ssaabasajja Kabaka? Ssaabasajja Kabaka ye yandizimbidde abataka bano? Kiraga nti Ssaabasajja Kabaka tabafaako, tabaagala ate nga be bataka be? Kiraga nti ono ayagala nnyo Buganda okugizimbira ebizimbe, okugigulya ettaka nga n'ettaka aliguza ate ku ttaka lya Buganda? Ampuliriza, njagala owulize ebigambo by'omusajja ono be yayogerera Emmengo wennyini ng'azze okubeera nga atongoza ekizimbe kigenda okuzimbibwa, kyokka nga ne contract abagenda okukizimba be ba UPDF, nga contract eyo ate era ye yagenda okubeera nga akizimba. Ebigambo bino bye yayogera olowooza bigatta ku Buganda? Bigatta ku Ssaabasajja Kabaka? Byawula ku Buganda? Bitwala Buganda maaso oba bisula busozi Buganda? Nkomewo.
mu bisoma naye bemengo babalimba babeera mu kubaguumaza radio y'obujaja ebiseera ebisinga obungi ebalimba kati batakaburu 2020 ate yalina layini yo naye sirina budde bwakubinyonyera ebyo byonna naye ekikulu ekyolwaleero kwegamba nti abakopi bali bagenda kwediima ogaana okulima pamba kubanga bali bakolera bana abanyunyusi kati omuzungu nakirengera 1924 nateekawo akakiiko akawuliriza omuzungu oyo ndowooza gavana we bamutanga gavana Micho kati akakiiko ako nekawuliriza nekanjula ripoti yako 27 nekagamba nti bano abamayiro bali abakanaana ako kanaana kamwako kumugamba kanaana nti abanaku babonaabona n'olwekyo olina okutaasa gwe gavana olina okutaasa bano abanaku abasenze babaita basenze kati okuva olwo nibateekawo ekiragiro kya Busuru and Vujolo of 1928 eyalinamu ensonga bbiri ez'amaanyi ensonga emu yasalawo nti nannyintaka takkirizibwa kugobawo ekibanja okujjako gavana akkiriza gavana omuzungu no eviction kubanga babagoba bwobotawadde tokoze byebagala bakugobawo kati ekyo gavana akakiiko nekakiyimiriza ekyokubiri obusuulu bubeeko ekikomo kwekuteekako siringi 6 nange nazisangawo siringi 6 oba kibanja kyenkanawa naye 6 flat no more kati awo niki it relieved. How do you call relieved in Uganda? Kyawewezako abakopi babeta abakopi abasenze abo. Then they now naye kati bali bananyini bimweta bana ababwananyini bibwananyini bebali banansangwawo kubanga jjukira ettaka eryo lye baweereza bana ababbi lyali ebika byalina amataka ago before ne babba ettaka ne babba Kanaana ne bakawa ababbi abo abatulemu olukwe akenda ezasigalawo n'agamba nti crown land ttaka lya kabaka wa Bungereza. So kubanga kati ffe bwe twajja twandibadde tusaza mu mayiro ffe abalwanyi otwagira kubanga twali tumanyi nti yali mbi bwali butwa eri gye yatandikira naye nze n'abagamba mugende mpola kubanga
1928 kiri ekiragiro ekya Busula Nuvujolo kyadibya mayiro kubanga kyagaana bano ababbi okugoba abantu ku bibanja nekibagaana okusaba obusulo obutaliko kikomo kati ne batandika eno mayiro terina mugaso sirina kyenzijamu kati ne batandika okutunda katutunde ne batandika okutunda tusel naye ettaka lyebatunda liliko abantu abano bemugamba kati bantu babatunda. So that's why we didn't abolish mayiro. We didn't we say but there are these people who bought waliwo abagula waliwo abafuna ebyobwerere ate waliwo abagula ate abagula bangi nabo bagula balina ensobi zaabwe kubanga ogula otya ettaka okulya abantu kubanga nze nagula ettaka eyo ekisozi waliwo abasenze batonotono nenteesa nabo nimbawa sente nyingi waliwo omusajja bamutaga Karoli namuwa sente nagenda nagula yikazi 7 sente zenamuweereza nagula yikazi 7 nawasa omukazi omulala nazimba enyumba y'ebbaati nagule nolwekyo nabagamba mwagala kusigalawo nze genda kubaleka naye if you want I give you very good money, you go and buy very good land. Kubanga nze sajja kisozi kulunda abantu ogwange kulunda nti abantu tebalundika. Why do I want land okuli abasenze? What sort of land is that? Nawe eyagula ettaka okuli abantu nawe tolengera tolinagali bindi zitezikola bulungi. Mukwano gwange ebigambo byebyo bwobanga olina kyoyizeemu kizaamu amaanyi ku lw'ensi yo era kaakati mu komenti gwe gwamanya nga bwe nkunnyonnyodde ebigambo ebyo musajja bye yayogera mukwano gwange naawe osobola okubeera ng'oditamininga yabyogeza bukyayi oba yabyogeza ku laavu eri Buganda nga mukwano gwa Buganda gwe gwamwogeza ebigambo ebyo. Olunaku olwaleero tutuukidde wano ng'abantu bangi abaagwa mu kamyufu aka NRM naye nga buli omu ekimuli ku mimwa agamba kigambo kimu, ndi munyiivu nnyo ngenda kwegatta ku NUP. Tuli banyiivu nnyo bwe tugenda tugatta ku Bobi Wine temutubuuzanga lwaki bano babikola ssaawa zino bwe babanga ddala baalina emyoyo egy'okubeera nga baweereza bannayuganda lwaki baali tebajja dda mu NUP. Jjukira nakugamba buli kalulu akabeerawo mu ggwanga Uganda kabeerako strategy abasajja ze babala abasajja ze bapima ne bagamba nti gundi ne gundi tujja kubasuula mu kamyufu era nabali bye basudde basobola okubeera nga baba briefinga ndi bwe tumala okubasuula mwogere bwe muti ne bwe muti mugambe nti mwagala kwegatta eno kubanga munyiize nnyo kaakati tomanya bayinza okubeera nga babaweerawo kaadi ne musigala eri gye mugenze ate era nga naffe eno mutukolera ompulidde bulungi. Kaakati nno waliwo omu oba oli awo nga yakanyiiga bw'ati amangu n'embiro yakutte ebipande bye n'abiyuzaayuza ebibadde ebya NRM kala nga yayero bw'atyo n'agenderawo ku NASA n'akubisa ebipande ebipya ebya NUP mu bukambo bw'ekyalo ennyo era bw'atyo n'agamba nze ndi wa NUP era kaakati ono asulidde okubeera ng'agenda wali bamuveetinge nga bw'olaba baveetinga nkugambe yasaze busazi ddiiro n'ava mu kamyufu ng'agudde nga bamugobye nga bamukyaye bamulaga nti bamukyaye talina kyali bamusudde n'ayingirawo NUP n'akubisizaawo ne posta era kaakati ewaabwe alina posta 2 jjukira ali yatimba eza kyenvu kaakati essaawa zino ate atimbye n'ezaffe emyufu wabula ensonga eno nkulu nnyo munnayuganda bino byetuze nga tubagamba tubyogerako buli lunaku olukya mubeerenga mubitunulira n'amaaso moogi nnyo omuntu ng'oyo tumuwe kaadi oba tetumuwa kaadi yandibanga yanyiize ebyaddala nga yalabye mazima n'agamba nti okuva n'olero ndokose ndabye ekitangaala oba jjanga nsulima kubanga byombi bisoboka okubeera nga obusungu yanyiize mu busungu n'asalawo mu bukyamu obanga abadde akayinamu naga nti nze webalinnyimira kaadi bweppa nanoonya dda wengendera mu NUP ke kaseera negatte ku NUP. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. I sign out for now. Protest vote woolaba ambuleera wokka wootiikinga ebirala si byaffe tetubimanyi tebiyamba Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
obadde okimanyi nti ffe mu NUP tewaliwo munnabyabufuzi yenna asobola kugwa mu kamyufu ka kibiina kye naddukira waffe mbu tumuwe kaadi. Tekiriyo, taliyo. Muli abadde wa NRM ne batamwa nagwa mu kamyufu ka NRM munadduka emisinde olwokuba NUP tenagaba kaadi ngende mu NUP bampe kaadi. Mbabadde wa kibiina ki ADF abadde wa PPF simanyi FDC simanyi DP mbagudde mu kamyufu kaabwe mbu ffe tumwesunge nti oyo gundi ke bamusudde ajje waffe tumuwe kaadi ajje tetulinayo wadde no. Naye ate ekyewunyisa ndi okumanya ffe tulina cream buli kibiina kyonna ekiri mu ggwanga lya Uganda kisobolera ddala okutwala munnabyabufuzi yenna agudde mu kamyufu ka NUP kubanga ffe buli gwe tulina mulungi just lwakuba nti batwagalako omu buli gwe tulina mulungi lwakuba nti kaadi ebeera etya tugiwa omuntu omu tulina cream yeka nti buli omu oli akyogera ebibiina byonna birinze birabe abagudde mu kamyufu ka NUP bibatwale. Waliwo n'abatana bagaba kaadi zaabwe nga baziterekedde abana ababagudde mu NUP mubagende babwe bazibawe. Ago nno ge maanyi g'abantu agafuula NUP nti y'amaanyi. Kati yenna munnabyabufuzi eyewulira nti olina amaanyi kakutande olimefuna kaadi mu NUP ozunge bw'oba oyagala okukakasa buuza Lusa Luwemba yagwadde eddalu naku zino mulalu ayogera bino ayogera biri byemuuzali byayogera batakyabijjukira nejyavudde bajjukize muzikizi nti yita wano wayise. Kati naawe eyeetenda nti olina amaanyi ng'omanyi nti gwe amaanyi okusinga NUP olimefuna kaadi otagale mbu amaanyi go g'owulira mb'ogatwale mu NRM amaanyi go g'owulira mb'ogatwala mu ADF simanyi gatwala mu DP ogendayo bwogu gendayo bwogu. Ffe tusigale no mu NUP ffe tuwagira munnabyabufuzi ng'ali mu NUP. Tetusobola kuwagirira mu kibiina kirala kyonna tetusobola kuwagira ng'oli independent tukuwagira oli mu kibiina eki kibayita NUP ekyo kyetwasalawo ng'abana Uganda. Mubeereeyo nga mutagala mukukute ne bemukukuta nabo nga mukimanyi nti ogenda bw'omu yonna gy'olaga otwala mutwe gwo tolina gw'ogenda naye wadde n'omu.